bateekayo wakuna awulira otya bannange abaana bakoze batya baana bamukozeemu omulimu akulese kugamba kutwala wa emyaka olinga mwemekaawo twambuke kalo tugende waggulu mwenna abantu abamanyi genze kalo Nantongo nisimye okubalabako badde sigimanyiiko manager nga ngambe tulina meeting tulina mwamuge tulina okumeetinga bwe mbadde nziza okulaba omwami yenze nawe mbadde sibasuubira bweddamu nawe bankubira nembawo enamba ya manager wange nemagamba mwogere naye mumalirize byonna so neboogera nze okuddamu okubanga abiyingiramu genda kwembasi so netutuuka netugenda bwetutuuka okugenda twatuuka late netutuukira ku hotel gye batufunira twatuukawo sawa zalinga 10 nga bugenda bukya netuukawo neboogera ne bali ndaba ku reception ndaba tebavaawo twalwawo keddakiika nga 2 nga netumanyi lwaki baluddewo nze okubuulya nga bwe kyali netumala nembagamba nkooye tutambudde nnyo I need to rest so nembagamba mutwale ku room nebatwala ku room tutuuka ku room bagulawo room emu nze simanyi lwaki so tuyingira munda kuba nze siri muntu wantaalo saagala nnyo bintu byakuyomba netuuka mulimu ebitanda bibiri nga kyerinaanye kino n'ekiryawo nga bwerinaanye tewali space so netubabuuza tugenda kusula munaffenna ne manager wange kwaliko omukyala n'omwami abatugula batugamba eno 5-star hotel mugenda kusula wano ebigambo batugamba nemugamba kale tewali buzibu netukola ki nebatusiibula ne bagenda so netusigala bwe twali tuva ku nyonyi ku airport twali ne Nana abali wano Uganda Nana mumumanyi Nana akoze naye for a long time kuva wenatandika okuyimba era neziko wange online ku YouTube yagikwasaganya kitegeeza ali ku tiimu yange nkola naye nze okubeera naye eri yes bagambye boyfriend wange ebiki okubeera naye eri bwogenda ku nsi etaliiyo nosangayo omuntu gwomanyi of course gwosinga okola ki webale nnyo kati wetwatuuka ku hoteli eri gye batutwala Nana yaliko twagenda naye kuva ku airport paka gye twagenda ku hoteli so wetwabeera awo ekiro twasigalawo nze Nana ne Jodi era wetwayingira mu hotel Judas yafuluma ne Nana ne bagenda ku reception bampa obudde neetereze ng'omukyala kubanga twali lumu ntono ng'ali wali ndi wano saleeta ngoye nnyingi nti nno ngenda kweyamba oba wenaateekako kireesu nsobola okweyambula oli manager wange sibbaawo okitegeera mba neetaagawo privacy so ne bafuluma mu lumu nesigalamu nzekka neneetereza bwe namala okwetereza ne bansanga amaze n'okwebikka bwe namala okwebikka empewo nga nnyingi ku lumu tetwagambe nti hotel ombi tetunakyogerako naye problemu yonna we yavudde kutusuza babiri room wali empewo nga nnyingi Judas nakwata blanket ye n'agimpa nangamba kola ki weebikke bwe bwakya ku makya netutuula nga basatu netugamba Judas siri comfortable kubuka bwenti omanyi buli muntu alina privacy we tubeera nga tuli Uganda buli omu asula wuwe nyinza okuba nina abantu benjogera nabo ekiro nyinza okuba nga neebaka bubi saagala manager yange kumusitamira oba ye kukola ki oba okitegeera buli omu oba yeetaaga obulamu obubwe netutula netugamba tugenda kukola tutya Nana yamanyi South Africa yamanyi hotels yamanyi bwe tuyinza okugenda Nana tumubuuza njagala tufune room endala
ku ssente zaffe kubanga twali twagenda ne ssente zaffe twazikyusizako airport netugamba tuba tugenda tubeeremu ne ssente zaffe za cash netugenda ne kaadi mpulira so nana natugamba manyi tugende mu Santo tufune hoteli endala tuvuga netugenda yamanyi ebifo sivere twamanya nti Santo erimu kino bakiri fe yatuvuga kututwala kubanga twali tulina kitumanyi nga tugenda tufuna hoteli walungi wetulina osula nefuna lumu yange Judas nafuna lumu ye naye we twali tuva ku hoteli eri gye baatuwa mu kkubo nga tugenda tufulumye hoteli bwe tuti Judas yakwata essimu n'akubira omwami oyo eyabadde ku TV ng'ayogera n'amugamba sebo ku brandi y'omuyimbi wange munnange tugenda kuvaawo wano tufune hoteli endala kuba tali comfortable tasobola kubeera nga yeetaayanga omukyala sigamba nti twava ku hoteli because hoteli mbi twali tuze mu hoteli embi ezisinga n'eyo naye twali twagala mutwawule buli omu adde ewuwe ako kitegeera mu bulungi si mu ntalo because ffe tetwayagala ntalo n'abantu nga wola we zituuse leero nze kalo siri muntu wakola mawulire every time onveeyo njogere ku kino njogere ku kiri naye olw'okuba be babitandise ate nga balaga ffe tuli bakyala oba kitegeera ebintu byali byakutegeeragana Judas bwe yakubira omwami n'amugamba munange tugenda kuvaawo olw'ensonga bweti ne bweti ne bweti ne bweti omwami n'amugamba mbu kale naye kanjogereko ne bannange bwe yava ku ssimu ekyalinga okutuddamu nze tuvuze tugenda tutuuse tufunye hoteli nyingidde neebase simanyi kigenda mu maaso kumbe bantadde dda mu gurupu essimu yange yeeri mu gurupu bantaddemu banvumye batuvumye batuvodde batulangidde obunaku batulangidde obusiru buli kimu bakitulangidde nze simanyi kati nzuukuka Judas abyogerako mubuuza kiki ekigenda mu maaso tuli bulungi nga ngamba batuvumye dda bayomba okufa kino nakiri nga ntukebera ku ssimu yange ngenda okukebera nga mulimu voice notes mulimu messages batuvuma batulangidde obusiru obuki obwavu amaalo twalese amaalo South Africa nga bamaze ate ne banzijjamu naye nga messages zakoze ki zasigaddemu nga nziraba so voice notes ezo nziwuliriza na leero ku makya nagaano nziwulya nga sinnakola show yaabwe neme kuvaako era naziraba bwe nti Judas nasigala nga ayogera nabo eŋŋaano ziwuliriza kati leero bwe nalabye omwami bye yayogedde nendyoka nkwata nkole ki mpulirize voice notes ze bakoze ki naye byonna biwulidde nga batunenya kiki tuleeta olugezigezi bapapa baali basuze ku hoteri eyo bamori nantume baali basuzeewo problemu yaffe si kusula ku hoteri yaabwe kubanga nawulidde yagamba nadde noonya simasi nkulu njagala kwekubya bifaananyi imagine waliwo ekigambibwa mbuli mu kifo kyokugenda kuyimba mu budde waddamu kwetiriboosa n'abasajja omanyiza buli kimu ngenda kiddamu ekintu ekyo kyebagamba problemu yonna gye nalabyemu ekirala bo kubanga be baatutwala ate ne batwala nga tutambula n'abantu abalala nenkuzayo ku kiri nti omuntu wagenda mu nsi etaliiye sikikkiriza nti oba onguze okuyimba oba oguze obulamu bwange tisobola kutambulako bwe baba nga abantu bemmanyi bagambye kalo tugendeko wano olabeko kino nakiri nze saagaana kuyimba sho oba kitegeera era olunaku lwa sho bwe lwatuuka baatugamba tujje essaawa 2 ompulira natuukawo essaawa emu kitundu nentuula ne banyimbisa essaawa 5 oba plus essaawa 5 plus naye nga n'okutuuka ku mulyango bantandikiza ku bivumo ani avumaani awaliwo abakyala bali ku mulyango tatuyimbira tetwagala biki naye ebyo byonna mbiza ku promota teyali profession bw'obanga ofunye obutakkaanya n'abayimbi bimalirize nga gwe yabaleeta si gwe kwata message omanyi abantu beeri baba banaleeta abantu mu show balina groups mwe bateeka abantu bateekamu information bw'oba ofunye obutakkaanya ne bano yogera nabo nga gwe yabaleeta si gwe genderi abantu bakyusa mu mwoyo kubanga era abantu nali nyimba ng'abantu banyiivu ate sijja kubanenya kubanga omusajja yakwata Judas n'amulikodinga n'abikwata n'abiteeka mu gurupu abantu bagenda okujja ku mukolo ng'olwedde banyiivu nze nalina omusango okubanyiiza nali nakuyimba natuuka mu tayimu ne baŋŋamba kulinda nenina paka ssaawa 5 kitundu eyo ne bandeeta ku stage natuuka abantu banyiiza edda oba okitegeera ate era singa bali tebaagala kundaba nali sandi basanzeemu naye abamu baalimu ng'abamu bagenzi naye abamu baalimu nze nenkola kye nnina okukola ekyansasuza kubanga bansasula kujja kuyimba
tebansasula kujja kutambula ku kyalo nange nalina right okubanga nondaani gwe nyinza okutambula naye nendekuwanawange kyesaategeera nti oba nalina okubanga nguliddwa ate n'okubanga mbeera wansi wa bigere byabwe. Bagamba wajja leeti ku mukolo. Najja leeti ku mukolo ngenda kulaga proof nina essimu yange eraga time gye nalikodingiramu video ze naliko ku show natuuka essaawa 2 oba kitegeera nentuulawo nenyimba ssaawa nga 5 oba kitegeera nze saagala kulimba baleete proof ndeete proof. Akacyankalano kavaawa tulaba Judas ali waggulu ku stage mu kakiripu kalaga waliwo omusajja gwe basikambula ebbali naawe kenyini owaalirira olina kyosaba. Nze nali ndi ku stage nyimba nali nakayimba enyimba nga 4 olutalo ne lutandika. Omwami oyo yatandika olutalo ekisooka Nana baamukyawa nnyo bagamba yatupaaza naye tuli bantu tuli above 20 mbu musajja wange yampaaza nanzija wano nantwala naye omusajja oyo yatandika olutalo yayimuka nakwata ettaala n'alyasa ng'ayagala kutukuba ngali ku stage ng'ayagala kumukuba kati ne bakwata Nana ne bamukwata ne batandika okumulwanyisa bagala kumukuba nze ndi ku stage ne Judas then bano abantu abamu be twajja nabo najjako n'omwami abantu 2 ne banziza ebbali bamama Kalo genda otule wansi ne Judas genda otule wansi oteeri ebbali nenyimirira ebbali kati ne balwana ne bayimba omusajja n'ayomba ng'agamba ayagala ssente ze